naffe twegasse kwabo abali mu ggulu ng'ekyo kyokka kye tukola kya musinza asinzibwe emisana n'ekiro mu buli lulimi mu buli ddoboozi buli kivuga kyonna nga kitendereza erinnya lya Mukama kubanga ye yatutonda. Ebinyonyi bikeera ku makya ne bitendereza buli kimu kyonna n'ebimuli kiteeka omwana w'omuntu nga kita omutendereza oyo Mukama Katonda eyakutonda eyakedde ku makya nga tomuwadde wadde singa kikuku okutuwa omukka gusa. Fumiitiriza nga ndowooza ku bulungi bwa Mukama engamba nti nzaani tunula mu mutima gwo weekube mu ttooki weebuuze wamuwa ssente mmeka ezo ezikwagaza Omukama Katonda. Naga nti Dorothy oli wange wamuwa mmeka omusasula ki omuli byaga nti bikuwa ki wekuba mukwano ogumpadde. Era kusaba kwaya ejjemu kayimba ako just ebigambo ab'ebyuma agenda kubasaba mumpaagala bwesikati nnyo naye lwaki ntusaba etuguddemu ofumiitirize mu mutima gwo birowooza ndi mwaki bwekuba mukwano kati naawe weeweeyo tuze olwaleero okwewaayo okumalayo buli kimu. Tetusobola kweyambula ninga nti nina kujjako olugoye mbise wali naye eri Mukama Katonda tuli bwereere atutunulamu munda n'akasuwa akataleeta musaayi bulungi akamanyi. Kati oyo omuntu asobola okutunula munda ne mu byenda niwalidde ekiba ebitanaba kuvaamu abitunulira abimanyi. Bwatunula mu mukono gwe wano bwati alaba muddolo nange neŋŋamba Mukama nange kankweru byonna by'olina ku nsi obe ng'olina motoka olina amayumba olina ennyonyi Mukama yasinga tutemu embolo nga muwuliza ebigambo nga mubitegeeza kwe kusaba kwange. Wekuba mukwano ogumpadde sazeewo ningali n'ekikyamu ku mutwe Yesu nkwagalira ddala. Ebyensi byonna mbirabye tebikusinga Yesu. Abantu bakwagala leero ekyali bakukyawa naye ate ffe omwana gwo tegugwa kulonja.
Olero sazewo Ningali nechichamu Kumutu Yesu bagaya dara Twewayo taata buli kintu kyonna kyetulina kituwayo gy'oli taata. Omulabe bw'ajja aza okunnumba nze neekwese mu ggwe omusaayi ogwe gukwese taata, omusaayi ogumala, omusaayi gwa Yesu gwe gunkuuma. Yesu nkwebaza kubanga oli wange nange ntuwo newaddeyo byonna byebyamye kyennina kyonna Mukama kiwaayo mu mikono gyo taata. Osaanidde Mukama Katonda ekitiibwa n'ettendo mu bikundikasanga n'omuwulire omusalo Mukama Katonda wange. Mukama Katonda badengera kwetonda naye Mukama nansikiza sirina kwetonda kumusinza. Nsobola okusinza obudde bukya kubanga bwe tusinza mulamu. Mukama Katonda atwagala nnyo. Okumitiriza nze ndowooza gye yanzija bwe mbaliriza tuyinza okusulawo ennaku nga 3 buli lunaku lwange olw'obulamu bwange. So tugamba olwaleero tuli wano tuzze nga tulina akakugu. Bangi oyise mu wiiki ebintu nga tuwulire tebijja. Olina omudaala ng'oba otunda mmere oba otunda nkoko oba otunda ngoye ng'owulira ozitoowereddwa. Kyokka omuli owulira nti osaba naye owulira totuuka kubanga wabeerawo omulabe alwana. Mukama yatutonda nga buli omu olina ekyoluubibwa. Katonda Dorothy ngamanyi ku nsi kuno ojja kubeerako okole ekintu bungi naye omulabe obulamu bwe bwonna akulwanyisa. Omuntu yenna olukkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we, Sitaani n'atandika n'asiibula fitina n'atandika okunoonya kulemesa ntya, naye toggwaamu maanyi. Yesu atwagala era atumanyi. Tukusinza Mukama. Mbadde n'ebyokusabira bingi nnyo mu mutima gwange. Mukama ngamba tusinze, tukusinze
kubanga baga mu Bibiliya tuga nti bwe tusaba addamu byonna bye twetaaga. Naye ekisinga mu byonna kumanya ani gwe tusinza. Obulwadde bwe buli tetugaanyi n'ogera nti Saatana kwogera linnya eryo ery'obulwadde obwo kubanga abantu baabuwa akatebe ne bamuwa Nnamulondo ne butufuga buli kimu kye tukola kyonna kuli ku lulimi lwaffe. Mukama tumwerabidde mu kifo ky'okutendereza obulwadde, mu kifo ky'okutendereza sirina ssente, sirina kwegamba negative confession. Lwaki tetutendereza Mukama mu buli kye tukola kyonna? Okusinza y'emmere y'obulamu bwaffe. Kankyogere nti mbasaba munsaasi ze olwaleero okusaba okwange kujja kuba kwa kusinza. Oli mukulu Yesu, oli mukulu newayo okusinza era omutima gwange tuyive nga kwekusaba kwaffe ewayo okusinze Yesu oli mukulu Yesu oli mukulu Yesu ewayo okusinze okusinza era omutima gwange atusinze ewayo okusinze oli mukulu Yesu oli mukulu ewayo okusinza Yesu okusinza era omutima gwange era omutima gwange okusinza era omutima gwange okusinza era omutima gwange okusinza era omutima gwange. Bameka bataneegattako tukolemu practice nga bwe tunaabeera muggulu nga tusinza Yesu era bw'onoba ng'oli otula osinza ng'otudde n'okusalako n'osala tekirimu naye bw'otunamu weewe ennyo era okuba akafaananyi nga tujja kunamunoonyerera okusinza yeegerera omutima gwaffe ne tumanya nti bwe tusinza wajjamu okusaba kwaffe ne tumanya nti bwe tusinza ne tumuwa obuyinza ne tumuwa ekitiibwa n'ekyenkoma nga mulimu ateneezera bameka nga mu mutima gw'owulira okusi
kale bamekanga owulira okyayaayana owulira nti kyasobola okuba nti kwetaaga ozze wano leero ng'ozitoowereddwa olina kyeweekisse waliwo yalina firimu tebazadde bagiyitanga pilgrims progress yalina agakugu gaalinga ga bibiri neyeetikka omwenzi neyeetikka obulimba neyeetikka agakugu ebyo byonna mukama agamba nti bimpe bikutikkule bimuwe oweetikka byaki si bibyo banange mulekerawo okwesiba kubi haleluya kyekyo mukama katonda nasinza erinnya lyo yesu namundama namulondo yona sinza erinnya lyo kutendereza kubanga ensonga lwaki watutonda okutusinkanga okutendereza ebinyalo omukama taata twebasa olwolunaku olwaleero olw'enjawulo tuli mu kubeerawo okwo taata osange mukama abaana b'abalungi baleese ettendo n'okusinza gy'oli tatayikirize tusembere ku namulondo taata tukwebaza tukusinza osangire mukama mu linnya lya yesu kristo amiina. Mukama waffe yeebazibwe nnyo mu ggulu bwekityo bwe tujja okuba oba kayita kasampu teri kukaddiwa teri kulwala kusinza kwokka teri budde buzibambu ate ne bukya kubanga lwonna misana. Omu ku bayimbi bensinga okwagalwa mpadde yavaawo yagamba nti
muggulu kuliba kusinza kuliba kutenda teriba kiro teriba misana tebereza olwokuba teri misana teri kiro tusinza businza nolwekyo teri kukaddibwa tubeebaza nnyo abayimbi mwebale nnyo mwebalire ddala okwewaayo basigaddewo okubeerawo kwa Mukama naye bwe tuba nga awulira nga ayagala okugenda ng'atuulako tekirina buzibu mwebale nnyo musobole okutuulako mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo kwa Mukama bingi ebibaawo Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe nnyo banange mungenzeeko mumbisaate wano Hallelujah. amen Mukama yeebazibwe tusanyusa okubalaba olwaleero makya gano mu God's Fortress Ministries mwebale nnyo okujja neyimba mungambireko nti banange webale okujja olwaleero amakya galeero akakuba kalinga akagala okutondera naye era mugambe nti tunaabeera mu kubeerawo kwa Mukama amiina Mukama yeebazibwe nnyo amannya nze Dorothy Namyalo sanyuse nnyo okubalabako leero Mukama yeebala okubaleeta olw'okubanga tuba n'ebintu ebirala ate oba ebyokulanga oba ebyokubabuulira naye nga embeera bweti twandyagadde nnyo okugisigalamu naye ate era waliwo ekyetaagisa olusi n'ogamba nti ate bannange waliwo abadde alina akatalekeka alina obujulizi kasooke ndabe baani abazze ng'olwaleero ku mulundi gw'okusoose okujja okutwegattako abatwegasseko omulundi gwabwe ogusooka owanike ku mukono era ogwo omulundi gw'okusoose bali tubakulireko mu ngalo sisa Yesu akwagala mwebale okujja mwebale nnyo mwebalire ddala ate eriyayina obujulizi abantu babiri bokka omukusango abantu babiri abalina obujulizi ng'ogamba nti bannange saabbiiti eno esebo jangu Mukama alina ekyamagero kyankoledde n'olwekyo sijja kukituulira kubanga aga nti tuwangula ng'atuwa obujulizi tuwangulira n'omusaayi gwa Yesu so twebaza nnyo obujulizi buno tutwale eddakiika ntonotono tunowe Praise God, church. My name is Rena from Komambuga. Nebaza Mukama eyanjoyininga mu church yaffe. Nebaza ne mami waffe. Mami, please. Nze okwebaliza Mukama, kwera Mukama obujulizi. Nebaza Mukama akyusizza obulamu bwaffe. Nze n'emikwano gyange enkola nabo. Nebaza Mukama kubanga wenna gira okola mwekyo ekifo awo ge wadigida okozi niyabali ku ribs nga ffenna twaseebuka ffenna nga twayonooneka kwegamba nga buli omu alinye naye nebaza Mukama eyatuma omubaka bwe omubaka yatuma omubaka we Mami Peace najja n'atubuulira kubanga weewaawo wakubadde nga waliwo abagumu mu mitima nga bo tebasobola kyuka nga nawe obalaba wetasobola kyuka nga yo mwera n'obujulizi nebaza Mukama baakyuka n'abagumu abaali bakaganda baakuuga neera bonna ate nebaza Mukama bonna bajja kusaba tulaba ku mulimu batuvuga naye bonna bajja nebajja nga basaba baafunga Mukama yatukoze ejjali ekyakakanyana yatukoleeta ennyama ekirala nebaza Mukama eno wiiki eno gye tulimu mama wange alwadde n'alwala ng'alinga agenda okufa naye nga tetumanyi kimuluma kubanga yagenda mu ddwaliro ne bamugamba talina kimuluma
naye nga yalaga afaggwawo. Naye nebaza Mukama tubadde tulina ekyoto ewaka twatandikawo ekyoto tusaaba ekiro neyemisana nga nsinabagenda ku mulimu. Nebaza Mukama eyamususizza yawozeddwa era mugisagina ku kyalo. Nebaza Mukama n'olwobulamu bwange kubanga jjanje wala. This side, waliwo ekizimbe ekitidde abaati abeera n'agamba nti this week genda kukola operation era bwe najja wano kyoto ekyali wano operation asaba kimu nebaza Mukama olwokuna wano waliwo ekyoto nasesema neziruka mu ddwaliro ngenda kukola sikawo bamamba olwedda sesema kizimbe kiteeke kiri obudde bugenda waliwo oluyimba lusinga okunsanyusa. I have decided to follow Jesus. 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 All the time, all the time. Anyway, no, that was a confession. Don't so bad. Reverend Wilson. Era bwe muyitawo enti ate yajja kweyongera n'okukwata agenda mu maaso n'okutuliisa ekigambo. So Reverend Pastor Wilson kigwanidde ekyo testimony gy'atuwadde n'okusinziira mu bulungi bwaliko tumusabire. Twebaze Katonda olw'okuganda waffe ono yimusa ku mikono gyo tumusabire nate Mukama alaliso okumuwonya. Amerika Katonda omulungi wagamba mu kyawandiikibwa munassanga emikono ku balwadde banawonyezebwanga mu mwaka 16:16. Mukama tussa emikono gyaffe oluganda lwaimu obujulizi bwatuwadde Mukama wajjawulo era Mukama naffe ng'ekkanisa tumussaako emikono nga bwatulagira kino tunassanga emikono ku abo abalwadde bajja kuwonyezebwanga wanabeera nga balina n'ebibi bakoze binabasonyiyibwanga. Mukama tusaba oluganda luno lwaimu Mukama omuwonye ayi Yesu omufuule ettendo ayi Mukama embeera Mukama zayisemu zonna osimanyi era Mukama tusaba okyuse embeera ezo ayi Mukama omuddu abeere nga yeyagala mu bulamu bwe ne mu nsimbi n'emirimu gy'akola era Mukama tusaba omukisa gwa Ibulayimu Isaka ne Yakobo gumubeereko Mukama era Mukama Raymond tajja kufa ajja kuba mulamu n'okusinga obulamu bwonna akuweereza era akwagala Yesu era Mukama ng'ekkanisa twegattwamu n'okukkiriza ku Mukama ayimuke ku bigere bye Yesu abire n'omusajja omuwanguzi era omusajja ow'amaanyi. Mukama tukwebaza kubanga twawulira essaala zaffe ate Mukama bw'ozuulira towulira bulizi naye obaako ky'okola Yesu. Mukama tumanyi ogenda kukola ogenda kumwewuunyisa Mukama omusanyusayo Mukama wabadde amaziga ag'ennaku obeera amaziga ag'essanyu n'okujaganya n'okweyagala Yesu. Mukama tukusaba Mukama n'okulayira mu kibiina kino Yesu olunaku lwaleero nga bali mu mbeera yimu Mukama
tumusabira Yesu omutuukirire era gyali Yesu era Mukama limukolera omulimu. Mukama tukwebaza olwaleero era nga tubikola Bayibuli Mukama ogenda mu kigambo kyo Yesu Mukama ekigambo kye watuwa kiwe amafuta agakiwa Mukama buli muntu yenna kimukyuse Mukama oteeketeeke emitima gyaffe okwegattako omulamu obutaggwaawo. Mukama tukwebaza mu linnya erya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kyokira akunenya Mukama Mukama yeebazibwe. Yeebale nnyo n'okukuumira ddala paka olunaku olwaleero. Mukama bwe twakkiriza mulamu si mufu. Baku bano ba Buddha ba Muhammad babaziika baavunana dafuna n'amagumba bwe gali kyali kantu konna. Naye Yesu owaffe ye mulamu. Mukama yeebazibwe bannange. Mukama tumwebaza kubanga ebintu byakola byewuunyisa. Manyi nti n'osanga tufunye obujulizi olwali naye obujulizi bungi bw'okutuula bw'otudde kyamagero. Obulamu bwo kyamagero. Amaka go kyamagero. Mukama tumwebaza kubanga byakoze bikulu. Ebimu ku ebyo Mukama byakoze bino wiiki eno ewedde. Mukama atudisizaawo ebintu mu mwezi ogwa April ne babba TV zaffe ne babba kompyuta zalinga 2 ne babba kamera. Naye Mukama tumwebaza. Bannange mulaba zino TV zino mpya kapyata neyingiddewo okulukutaano neyewansi mpola ne kompyuta endala yenerabika. Mukama tumwebaza ng'ekkanisa. Ate Mukama n'atakomaawo tweteekateekera okuzimba ekkanisa yaffe bannange. Tugikyusizza kati matiribona era drawings plani bazizzamu ne bazifanyinga bulungi. Mugenda okulaba ekisimbe ekirungi waggulu wano mujja kwewuunya. Katonda waffe mulamu bannange. Mukama asobolera obulamu bwo gwe nange oli kyamagero. Ate Mukama alandise okukola. Tubadde tusinza bannekwaya mwebale nnyo okukulembera brother Mawa Michael n'abalala mwebale nnyo mwebale ddala. Mukama alaze ebintu bisatu atusinza. Ekyasoose nalabye nga ndabanga bamalayika nga bali mu bbanga naye nga beekutte emikono bali mu ssaako nga bali waggulu waffe ku kisimbe kino nga balinga abasimamu naffe nga beekutte emikono naye nga bali mu ssaako bali waggulu mu bbanga. Mukama ng'alina agamba nti mu kusinza kuno naye Mukama abadde wamu naffe. Nandaga ekirala kyabadde nga ekkubo oba oluguudo ng'oluguudo olwo si lwa koolaasi ka lwa ttaka naye nga luguudo lulungi nnyo. Mukama ng'aŋŋamba nti oluguudo olwo mutambule mujje mu nsinzenga. Kugamba gwe obulamu bwo Mukama yabukuwa si okubeera kwe tuyagala obeere naye okusinza Katonda Kristo. Era nga batugambye ekiribeera mu ggulu kusinza Katonda. Mukama yeebazibwe. Ekisembyeyo Mukama n'andaga ejjinja nga libadde nga lya kikuusikuusi jjinja nga ddene. Kati neneebuuza Mukama ejjinja likola kino nakijjawandiikibwa ti Mukama lwe lwazi kwe tuyimirira ne tutakka wansi. Oluganda yimirira ku lwazi. Yimirira ku lwazi. Omusenyu kujja kukkiriranga wansi. Ebirala n'ebisigala bijja kukkirira wansi. Ettosi likka wansi. Naye olwazi terukka wansi. Kama nti amiina. Olwazi olwo ne Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bwe tumuyimirirako tubeera babuto. Newakubadde ng'oluusi tumalamu okuyuuguuma embeera n'ekola tuneesajjuka naye Mukama asigala nga Mukama ng'ajjakukola ebyamagero. Era nze nkakasa n'ekkanisa eno gwe nange yadde okusobola omukozi wo ogenda kulaba ebyamagero n'obubonero. Lwaki? Katonda waffe mulamu tafaana. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe bannange. Kale bikula Bayibuli yo mu kitabo ekya Yakobo mwe tugenda okusoma olunaku olwaleero.
Yakobo essula esooka mulona obuuze bayibuli yo wazze nayo baba wazze nayo kakirabeko ssebo bajjabo ekkanisa yaffe tujja kutunula kuwuliriza bayibuli yaffe kuko yona nkulamusizza ne Galubindi tuzebaza Katonda yona mwami yona anko yona yaloka mu mwezi guno gwa Maachi ogwedde kakati yona abadde ng'ajja mu kuyigiriza olunaku lwokuna naye nga tumuwa bayibuli n'agamba nange bayibuli njagala siraba amaaso tegalaba ne tukkiriza Katonda amaaso gawone naye Mukama n'akuba n'ekkubo eddala omu ku booluganda twala ne namugamba ojja kufuna ne Galubindi zikuyambeko bannange twambala Galubindi awamu ku ffe sikawa tunakukkiriza naye nza Mukama kyagala maaki mawa si kyekyo naye kati oluganda yona naye naafuna Galubindi Katonda wamulokisa kiri baasi Mukama yeebazibwe nnyo omwezi guno ogw'omukaaga wa Juuni twaguwaayo ku lw'amaka oba olwa famire oba olw'obufumbo era omwezi guno ogw'amaka mukulu nnyo etuli ng'ekkanisa era ennono y'amaka nnono yakuna munono ez'okutuukirira ng'ekkanisa lwaki kubanga amaka kintu kikulu nnyo teri omu ku ffe wano atalina amaka gyokka ne bwe ogambye musitenda abantu bange sinaki naye bwe tubamanyi gye bali naye nga gye bali ova mu maka era muggwe mulivamu ate amaka amalala ebyabamu abantu nga osanga abantu bwe bakufaako naye Mukama ajja kuyamba gwe naawe ofune amaka go ofune woova ofune ensibuko ofune emirandira lwaki yenkola ya Katonda eyo teri omuntu abaawo tana gyavudde ng'ali awo ali mu bbanga era Mukama tumwebaza nti nno olwokubanga amaka makulu nnyo Mukama mu bayibuli agoogerako emirundi n'emirundi mingi nnyo Zabbuli 68 olunyolo lw'omukaaga lugamba bwe luti Zabbuli 68 olunyolo lw'omukaaga lugamba bwe luti lugamba Katonda awa abawulu amaka oba ennyumba ajja abasibe mu kkomera okulaba ebirungi naye abajeemu batula mu nsi ekaze Mukama awa abawulu kubanga oli muwulu kuwanika mukono kale oli musajja tolina mukyala naye nga mazima ddala emyaka gy'olimu gyegijjo oba oli mukyala nga tolina mwami tubasabira bannange mufune okufuma obutukuvu gamba nti amiina twagala musambe kadaali wano kanisa egenda kuzimbibwa eno y'amaanyi ate nze ndi Reverend ajja kubagatta bulungi Mukama yeebazibwe bayibuli egambye nti Katonda awa abawuulu amaka era amaka mwe muva ebitundu bye tubeeramu oba mwe muva eggwanga Uganda oba ekkanisa nga GFM awatali maka tobeerawo kanisa awatali maka oba ennyumba oba obufumbo toyinza kubeerawo kanisa tekisoboka n'akatono y'ensonga lwaki ng'ekkanisa tukiwadde obudde lwaki ekkanisa ebeera nkumu oba ekkalidde okusinziira ku bugumu bw'amaka g'ovaamu oba omusingi gw'amaka gugutudde Mukama ayagala gwe nange tunyweze ensonga y'amaka oba ensonga y'obufumbo ensonga y'okubeera awamu kubanga Mukama eyo ye yenkola ye olwaleero nyekola ku nsonga ey'amaka naye nga tukola ku nsonga ekwatagana n'enjogereganya n'abantu abali mu maka gwe ng'omusajja oba omukyala oba maama oba taata oba omwami gwe so ssenkaggale ne nankaggalewo mwogeraganya mutya ewammwe ebigambo byammwe bituuka bitya gye birina okubeera bw'abanga omwami asobezza ogenda naye otya omukyala bw'abanga afunye amawagali omutegeeza ti maama wange ntwagala nnyo naye mangu oyitidde ennaku ofuse nga balooni omutegeeza otya enjogaganya y'amaka mu Luzungu work for good communication in family mu Luganda kolerera
enjogereganya ennungi mu makaago. Tukolerere bannange enjogereganya ennungi eri omwami n'omukyala, omukyala n'omwami, abaana n'abazadde, abazadde n'abaana. Enjogereganya eyo nkulu nnyo kwa Mukama mwayita. Lwaki nkulu nnyo? Sitaani atawanyiza amaka mangi kubanga omwami n'omukyala balemererwa okugeraganya obulungi n'okukkaanya. Era bano kino kankibabuulire, bw'obanga oli musajja obanga oli mukyala nga muli bafumbo, senga tukkiriza nsonga eno mujja kwemera ebintu bingi nnyo. You not make much progress in your lives. Naye bw'obanga mwogera bulungi mujja kutuuka ku bingi nnyo nga bw'okiwulira. Era n'ekkanisa okuba nti tusobola okwogeranya wamu naffe ng'abooluganda mu Kristo, kituyamba okuzimba ekkanisa ya Katonda. Awo tuli kwogeranya wamu naffe tekisoboka n'akatono okuzimba ekkanisa wadde amaka. Twasalawo nze n'omukyala wange nti tetujja kubeeranga mu lusirika. Omanyi oluusi omukyala bw'abanga ayiize ayingira mu lusirika. Namalamu nnaku 2, oluusi nnaku 3, oluusi ne wiiki neggwako. N'ebirala byonna natanga okufulu lusirika, sijja kugenda ekisajja ekyo kyantama. Oba n'omwami naye n'abeera bw'ati. Bamubuuza, ssebo olina ekikutawanya? Ssebo oli mulwadde? Tebikwogera. Ne babeerawo ne basumbuusa. Sumbuusa n'afuka sumbuusa. Naye sumbuusa n'agenda okumulya. Abooluganda, mwogereganyenga gwe ng'omwami n'omukyala. Ewange mu maka ag'omukyala wange Katalina, twasalawo nti buli ensonga eno tugyogerako. Oba ya nsimbi, oba ya kukuza abaana, oba ya mirimu, oba ya buweereza, oba ya kwenenya, tugyogerako. Lwaki? Mu kugyogerako ne tufuna ekyokuddibwamu. Naye ng'obeera mu maka ago nga temwogera, kijja kubeera kizibu nnyo. Era waliwo owooluganda omu yafumbirwa omwami we nga bonna basirifu. Buli omu agamba nti sina bigambo byakwogera, nange sina bigambo byakwogera. Obufumbo bwafuuka ejjinja ne buzitowa. Hani nga teri ayogera, tunakola ki? Birayira kyakuddamu. Mukama atuyamba abooluganda tuyimirire tube nga twogeraganya mu maka gaffe nga bakira okubeera. Omusumba Galeskiina yawandiika akatabo nga kogera ku kuteekateeka abagenda okufumbirwa. N'agamba nti nno enjogeraganya mu maka eringanga omusaayi mu bulamu bwo gye gutambulamu. N'agamba bw'ati, n'agamba nti nno omusaayi gutambuza empewo ereeta obulamu era nekwata n'emmere eri amawuggwe wamu n'ebinywa mu mubiri gwo. N'agamba nti omusaayi guno gusobola okukola ebintu mu gwo ne guwonya omusamula okufuluma. Era n'agamba nti omusaayi guno gulwanyisa abalabe mu bulwadde obutyo okukwata ng'omuntu. Era n'agamba nti omusaayi guno gujjamu kazambi, gujjamu kazambi mu bulamu bwo ne kuleeta emmere gye weetaaga. Kati n'agamba enjogeraganya mu maka neweeta bw'ekola. Ejjamu kazambi n'ereeta ate emmere ennungi mu bufumbo bwawe. Era n'agamba nti awatali musaayi teri muntu asobola kubeerawo ali nga ge mazima. Era bwe bagamba nti omusaayi gumuweddemu embeera ebeera mbi, so kiri bannange. Kati mu ngeri y'emu bw'otobeerawo enjogeraganya ennungi mu maka go, obufumbo obwo bujja kuba n'ekizibu ebiseera gye bijja mu maaso. Katusome Yakobo gwe nagambye. Yakobo essuula esooka ennyiriri 19.
Ennyiriri 19 okutuuka ku 20 tugamba bwe ruti. Ekyo mukimanyi baganda bange abaagalwa, naye buli muntu abeerenga mwangu wa kuwulira, alwengawo okwogera, alwengawo okusunguwala, kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Bayibuli egambye nti mubeerenga omuntu babeerenga bangu mu kuwulira, okuwuliriza, naye balwengawo okukola ki? Okwogera. Lwaki? Kubanga bw'otawuliriza mwami oba mukyala oba baana oba bazadde bo, n'otawuliriza bulungi, ojja kwogera ebintu ebitasaanidde bikuyitire. Gwe ng'olowooza tinootegedde naye nga totegedde. Ebiseera ebisinga obungi mu maka gaffe, omwami aba akyayogera, omukyala n'amusala ekirimi oba omwami n'amusala ekirimi. Tanaba kumalawo kyayogera, oli n'akittira mu masekkati awo. Kitugwanidde gwe nange okubeera abagumiikiriza, okubeera abawulirize, n'owuliriza kyagamba n'olyokoya n'okola. Ng'omaze okutegeera, kibi nnyo okwogera tunaba kutegeera. Lwaki? Mwe muva ensobi eziyitiridde obungi. Era kyova olaba ebiseera bingi oli ayogera ekigambo, bamala okukyogera n'alyoka ajjukira nti kyenayogedde kyabadde kikyamu. N'alyoka akomawo n'abujjabujja n'agamba sinategeezezza, ate omanyi wampulidde bubi. Tumuwulira ebintu bye bannange. N'agamba wampulidde bubi si kye nagambye, naye amazima agategedde kyabadde kikyamu. Lwaki? Okwanguyiriza ebigambo. Oluganda, ebigambo tobyanguyiriza bwotyo. Funa bw'obiteekateeka mpola mpola, obyogerenga bijja kuba bigasa oyo abiwulira. Era mu maka gaffe ebigambo bitalina buvunaanyizibwa tebijja tuyamba era tebituzimba. Naye ebigambo ebirungi bizimba amaka, bizimba omukyalo oba omwami oba abaana baffe oba nabo tubeera nabo mu maka gaffe. Ebigambo byo bikulu nnyo, ate ekibi ky'ebigambo bw'omala okubifulumya toyinza kubizzaayo. Era ayinza okugezaako wano, n'ofulumya ekigambo oyinza okiyita ogamba kigambo saayogedde bulungi, komawo mangu mu linnya lya Yesu. Olya kire n'okibira. Mukama tusaasire bannange. Kale kakano njala kubeera ng'omusawo akenneenya ensonga. Njala kujja akaso kange nsokoole bulungi neebuuza nsonga ki ezireeta enjogera embi mu maka gaffe? Kiviirako kiki? Kivaawa? Nsibuko ki? Lwaki abasajja boogera bubi babeera bakambwe ennyo, n'abakyala ne boogera bubi babeera banyoomi? Lwaki abaana babeera bajeemu mu maka gaffe? Ensonga esooka yeeno era nga esinga obukulu, lwa butawa Mukama kifo kimugwanidde maka gaffe. Mukama bw'omuwadde ekifo kye obeera mwegendereza nnyo ebigambo by'oyogera. Bw'obanga otya Katonda, ebigambo by'oyogera mu kamwa ko ofaayo nnyo okulaba nti ebigambo by'oyogedde bimuweesa ekitiibwa. N'ekyokubiri, biyamba oba bigasa oyo aba biwulidde. Katonda gwe wakkiriza mu masekkatiiko era eri mu ntebe y'obwakabaka mu maka gammwe oba mukasuka ebweru. Okukasuka Mukama ebweru kijja mu ngeri nnyingi. Esooka obutasaba. Nga ffe temulina kyoto, temujja mu kkanisa. Omwami bw'abazze ajja yekka, mukyala bw'abazze ajja yekka, ate n'atuula eri. Ne weebuuza bano bafumbo oba nedda? Engeri nnyingi oba obutaba kimu kya 10 ezimu ku ngeri zetukasuka Mukama ebweru n'akabeera mu masekkati gaffe, tuba nga enjogerenya yaffe ebeera nga nnungi.
kati Katonda ono bwe tumusalayo ogwannagamba gy'ali ebintu bingi bikyukakyuka mu ntegeragana yaffe omwami n'omukyala oba maka gaffe. Kati tugwanidde gwe nange okufaayo essaawa 24 nti Katonda abeera wamu naffe. Tusoma Bayibuli yaffe, tusaba kawamu, twenya ebibi byaffe, tugenda okusaba n'okusinza, twaya kimo kyekime kyaffe, ne tukala ekigwanidde okuba tuno enjogeraganya ebeera nga nnungi. Gamba nti amiina. Ekyamateeka 32 olunyiri 18 lugamba bwe luti eyakuzaala tomujjukira era weerabidde Katonda eyakuzaala. Twerabira Katonda. Bwe twerabira Katonda n'enjogeraganya makkati gaffe egenda enooneka buli lunaku. Bannange, tunyweza amaka. Nyweza amaka. Mukama muteeke masekati go. Masekati g'amaka gammwe. Buli kye mukola kyamuteekamu Katonda. Mugenda kuzimba nnyumba Katonda. Baana kusoma Katonda. Mugenda kwenya bibi byammwe Katonda. Buli kimu kyonna mukulembeze Katonda wa Isirayiri. Bwe tunakikola ekyo, omulabe Sitaani tajja kufuna waakuyita. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Emiwaatu egyo omulabe waayita tugizibe n'omusaayi gwa Yesu. Tugizibe nga twogeranya bulungi nga Katonda ali masekati gaffe. Kanyongereko kino nga ngava ku nsonga eno kino ebiseera ebisinga obungi okubeera ng'omukwano gwakatandika gutinta. Maama baba mwogera bulungi. Omusajja oyo bannanga atulaba sserulungi. Maama n'omukyala naye nalulungi. Maama. Sibe guli bannanga. Naye Mukama bw'abanga tumusembezanga ebweru, musajja afuuka kisajja naye ekisajja kyantama. Alaba olukazi olwo lukazi lubi. Haleluya. Abooluganda, Mukama tumuwe ekifo kye ekimugwanidde. Entabo ey'okubiri y'eno ereeta obuzibu mu kwogera omukyala n'omwami. Ensimbi, gamba bunda, cash. Kati nno bunda ono alimu engeri bbiri. Ayinza okubeera nga bunda taliiwo. Ekitegeeza obwavu busensedde, landlord abanja, tewaliwo mmere waka, n'olwokukola abakavuyo, enjogeragana y'omwami n'omukyala bwekyankalana. Lwaki? Lwa ssente. Tezirabika. Gwe musajja okola ki? Okyebise. Oli wano webaka biki? Fuluma mu nnyumba genda okole. Wali webuuliddeko ebyo? Oba omwami yalowooza omukyala bw'agenda okukola akasente ke, ye omukyala amugamba akasente akange kakyala kakuluwuzi. Bana Mukama ne batubanja mina. Nyambaako tukole. Ezange za kyala za kuluwuzi. N'okukola obuzibu mu maka. Oluusi ssente ne zijja nga basenansenye nazo ne zireeta oluusi obuzibu. Olwo omukyala bafuna akakashi ng'alaba muzito, ng'alabira akasajja kano kalina mu nnyumba bambi. Tekakyasaana. Ono yakulinnya bbeeyi afuuke mayinja. Kuba kati sente zikoze eki? Zeeyongedde. Bw'abeera omwami olwo ng'alaba kati sokulisa abakyala abasatu. Nali ndiisa omu kaakati sokulisa bameka? N'atamanya bagenda kumulya. Ajja kufuuka mugoyo. Bannange, ensimbi tuzikwate bulungi. Oba nnyingi, oba ki, oba ntono. Mu bwavu ne mu bugagga. Bye twalayira nga batugatta. Mu bwavu ne mu ki, mu bugagga. Tubeere nga amaka gaffe gasigala nteene nga enjogeraganya nnungi ewesa Mukama ekitiibwa. Timoseewo atugamba bw'ati 6:10.
kubanga okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna. Waliwo abantu abayaayanira ebyo ne bakyamisibwa okuva mu kukkiriza ne bafumitira ddala n'ennaku nnyingi. Tetwagalanga bintu bannange, tubisse olina okubeera n'olina okukoma. Era Mukama atusaba ggwe nange mu maka gaffe ensimbi oba ssente obwavu oba bugagga tuleke tulemesa amaka gaffe. Gamba nti amiina. Omubuulizi yagamba bw'ati, essula 5 ennyiriri 10-12, ayagala ffeeza takuteganga ffeeza, so n'oyo ayagala obungi ekyengera tekimukusenga, era n'ekyo butaliimu. Ebintu bye bayongerako n'abo ababirya ne beeyongeranga, kale magoba ki nannyini byagafunamu wabula okukubira obulabi n'amaaso ge. But anyway, Mukama tumwebaza nti nno ye ayagala amaka gatambule bulungi, mu ssente nga nnyingi wadde ssente nga ntono. Naye n'ekirala ekivaako entabwe mu maka gaffe, bibeera bingi mu maka ebitawaanya enjogeraganya amaka gaffe. Twogedde ku bintu eby'essente n'ebirala bingi nnyo obutakola mu Kristo Yesu. N'obeera nga walokoka naye nga tuli nga bebi, tokola mu Bayibuli, tokola mu kusaba, tokola mu kwegayirira, tokola mu kusiiba. Byonna byonna ebyo bireeta entabwe mu njogeranya amaka gaffe awaka, era ne byonoona ebintu bingi nnyo. Kakati tukoze tutya bannange okuteza embeera efaanana bw'eti? Kisobola okukola bweba omulokole enjogeraganya n'omukyala wo oba n'abantu mu maka go ebeera nga erongoka mwaka ku mwaka. Lwaki? Senga terongooka amaka gajja kusaanawo, era amaka bwe gasaanawo n'ekkanisa ebeera mu kabenje kanene nnyo, n'eggwanga libeera bwe lityo. Katubadde tukoze tutya? Ekisookera ddala ziwanika wansi ensonga zino 5. Esooka, ebigambo by'oyogera ebiba mu kamwako bifeeko, oba fa nnyo ku bigambo ebiva mu kamwako. Ebigambo ontera okubyogera birowoozengako. Weewaawo nnyiize yanyiizizza omusajja, yanyiizizza omukyalo ono, weewaawo ndi munyiivu, naye fumiikiriza ebigambo ebigenda okuvaamu binaayaba embeera oba bigenda kwonoona mbeera. Ebigambo bikulu nnyo. Abamu ku ffe twali tukula baatwogerera agagambo oluusi tukyagajjukira. Iyo omuntu ali bw'atyo ebigambo ebyo naye ggwe olivaamu kaki? Ne ggwe olabika ojja kubeera malaaya. Gwe olibeera bw'oti gamba ebigambo ebyo. Bannange ebigambo ebyo tubyewalire ddalanga. Lwaki? Kubanga ebigambo bikulu nnyo. Kino kanjogere bwe nti ebigambo byeyogera ggwe ng'omuntu tebikoma wano ku nsi, biwandiikibwa mu nsi ey'omwoyo, era Mwana ne bituukirira. Senga maama agamba mutabani we kigwe kyana ggwe olina sente zange za school fees, era gwe tolivamu kantu, olibeera bw'otyo omutwe mukalu. Mazima ddala omuvubuka omuto ojja kubeera mukalu bwe gutyo. Ripooti ey'essomero nga tevaamu kantu kalungi. Lwaki? Ebigambo ama byayogera bikyaliko. Naye nga oluusi Mukama ye asobola ebigambo ebyo bikulu abikyusa. Gamba nti amiina. Era bwanga bakuweereka ebigambo bwe bityo olunaku lwabyo ojja obikyusa mu lya Yesu. Oluganda omuntu ato yamugamba naye ggwe olibeera musajja ki? Olibeera nnaba ki ggwe? Tolibeeramu kantu konna. Era ggwe toligula kantu konna mu bulamu bwo. Kati ye Mukama n'amuyamba oluganda ono n'agamba ebigambo Musa byayogedde tebiri mbeerako mu linnya lya Yesu. Era n'akula n'asoma ng'amanyi nti Katonda ajja mubeerawo ebigambo byayogera biri tebigenda kubeerawo. Kato yamugamba toligula kayumba konna,
naye omusajja mu buwaso obungi ne mukkiriza okungi yasooka gula yiika 30 n'agateeka wali ng'agezaako okukontana n'ekigambo tato kye yamugamba era n'awerekanyala yiika endala 30 n'agamba ebigambo biri mbigana mu linnya lya Yesu oluganda ng'oli eyo bakugerako ebigambo nga bibi ebigambo ebyo bikyusa mu linnya lya Yesu lwaki ebigambo ebyo kubanga tebijja kukuwa mukisa bikyuse yimiri ogambe nedda tebijja kubeerawo era senga omwami yogera ebigambo ebitali bulamu bwo ng'oli mukyala oba omukyala yogera ebigambo ebyo by'omwami tobikkiriza mu nsi ey'omwoyo lwaki Sitaani ajja bikozesa gy'oli si ku bulungi naye ku bubi ebigambo bikulu nnyo era bayibuli yawandiikibwa bigambo bayibuli egamba Mukama n'agamba kigambo n'afuuka kigambo enjiri gitulebulako olwaleero bigambo ebigambo ebiva mu kamwa ko bibeere nga bya ttendo byakwagala bissamu amaanyi biwasa Mukama ekitiibwa bizimba ebigambo bwe bityo bye bizimba amaka oba bizimba ekkanisa bayibuli egamba bweti engero 12 Onyiri 18 wabaawo ayogera ng'ayungiriza n'okufumita okw'ekitala naye olulimi olw'abamagezi kwe kulama ebigambo byonna omukyala w'omwami bibeeremu okulama bibeeremu obulamu bannange ebigambo bibe nga bissaamu amaanyi waliwo oluganda omu yatunyumiza yali agenze okumuwa ku magezi counseling ng'abuuza munne bannange embeera eno ng'ezitoye nnyo ng'ekalubye ye nkoze ntya we n'amugamba gwe nno olowooza embeera mbi kaakano egenda kweyongera n'okufa ogenda kufa agenda kumuwa amagezi naye amuwadde amagezi tamuwadde magezi amusema n'amaanyi agasigaddemu amafuti naabo twebaza Mukama yine n'agamba nedda sijja kufa nja kubeera mulamu era ndekaka omusajja mulamu abooluganda ebigambo byaffe bikulu nnyo eri abo ababiwulira ne mu nsi ey'omwoyo enjogeraganya yeetaaga okwekomako bw'obanga oyogera ebigambo omanye okwekomako omanye lyabogera ebigambo beerema tractor ebigambo byogenda okwogera weekomengako omanye woonookoma kubanga ebigambo banga bibi tebijja kuyamba yabiwulira wabula byawula bwawuzi niyogera embeera okubeera eng'ennyo era engero 17 kyamagamba bw'ati aziiza ebigambo bye alina okumanya aziiza ebigambo bye alina okumanya n'oyo alina omwoyo ogw'emmizi muntu mutegeevu oluganda oyina emmizi mu ggwe oba ebigambo bye bifuna bufulumi abamu ku ffe ennimi zaffe tezirinako biziyiza bw'olayika okwogera bifuluma bufulumi oluganda kakkana ebigambo bikendeezeko bifunire ebiziyiza teako break omanyi wonookoma ne wootookome era ensonga ey'okubiri yeddako enjiri eyo kino olulimi lwo lukomeko oba weekome ku lulimi lwo abooluganda twogedde ebigambo bibi bingi nnyo mu bufumbo bwaffe oba eri abaana baffe oba eri abazadde baffe ng'ebigambo ebyo si birungi naye Mukama atufa olunaku olwaleero twekomeko ku bigambo byaffe n'ennimi zaffe zebyogera lwaki ebigambo byaffe birokwa bituwa obulamu si kufa si kweraliikirira si kukola bitala byonna naye ebigambo bino biga biwasa Mukama ekitiibwa n'abiwulira azibwengamu amaanyi engero 12 onyiri 18 wabaawo ayogera nga twasomye musasire asomye olulede bali ngamba engero 15
olunyolo lusooka okuddamu n'eggonjebwa kukyusa ekiruyi naye ekigambo eky'ekkaawu kisaanuula obusungu. Bannange, Mukama yeebazibwe kino bwebanga walokoka oli n'agamba gwe oli mutumbaavu n'omutunuulira n'ossaako akamwenyumwenyu n'oseeka. Haleluya! Owabeera buwanguzi bannange n'obeera ng'osobola okukakanya ebirowoozo byo n'ebigambo byo okuddamu okweggonjebwa kukyusa ekiruyi. Tubadde tuzimba ekisula kaakano ekkungu nga tulina omwami ayokya meto ebyuma. Omwami oli nga bwe mumuwa ssente agenda akola kinakole nekiri nga olusamanya omuzizo gw'okugyako essimu nemugamba waayi ebyuma biri luddawa nga simu tekola ki naye gwe noofa olibadde obadise omulimu gwange kubona okulwaleero era ng'ogamba singa assaako essimu eyo naye bw'assaako essimu saba mukama wange sanyusa okuwuliriza naye nsaba kwetonda nduddewo naye nayogera ensonga kakati gwe abadde singa ojjudde kati ogamba katonda ogenda mukuliki ebigambo nebibuggwako negamba waayi kale kigende bwe kityo so kiri bannange naye weewunyisa nagambe aho wali ogamba ki gamba kale nange kanzije kati amaka bwe gatyo tegayinza kukulaakulana amaka tegayinza kukulaakulana tegasobola oba obufumbo bwe buti abaganda bagamba nti ezenkanankana tezifumba omu kumalina okuba nga akakanako wansi. Kale tugende mu maaso bwetulaza okudduka. Ekyokusatu ekituyamba okutereeza entegeeragana oba enjogereganya beera omuwulize omulungi. Weetendeke okuba nga osobola okubeera nga owuliriza okusinga okwogera. Nga bw'obanga owuliriza tobeera mu bwangu nnyo kukole amaliriza nawe oyogere. Wuliriza. Oluusi tekikwetagisa nakuddamu. Wuliriza kimala. Waliwo ebiseera bimu Kaffe lwangamba ebyo nayogera kinagenda kiri nomugamba naye wandibadde nagamba njagala owuliriza kyokka. Eri abamu babeera bwati omukyala nagamba bwati nagamba sagala byakupa magezi njagala wuliriza kyokka kika ky'oba okola. Tuyige okuwuliriza. Nze ng'omusumba Mukama yampa n'ekisa ekyo abantu babeera bajjo oli ayogera okumala ssaawa nnamba nga yeetoola ku n'ebintu ebibale mutawaanya naye Mukama nange sinema kujakya naye manye okulemera ku kasomero kange nempuliriza nawogera paka lwebigwana. Bannange Mukama atuyambe. Gamba nti Mukama nnyambe. Gamba nti Mukama nnyambe. Tuyiga okuwuliriza. Bangi tebamanyi kuwuliriza. Era ekyo n'obufumbo butawuliriza. Enjogeraganya ekimu ku byo ebigikola okumanya okuwuliriza. Beera omusajja ng'owuliriza. Beera omukyala ng'owuliriza. Beera mutabani oba muwala w'omukyalo ono gw'omwami ono ng'omanyi okuwuliriza. Beera omusomesa ng'oli muwuliriza. Ne obeera ng'otunda dduuka lyo, wuliriza bakasitoma abo. Tokaayuukana na bigambo. Wuliriza bakama abo kye bakugamba. Tobuukabuuka. Tobeera nga muliro akakkane. Wuliriza. Bayibuli kyeba egamba nti addamu nga tannawulira busirusiru n'ensonyi gy'ali. Oyo addamu n'abakuwuliriza. Naye Mukama atugamba tubeere abawuliriza abalungi ddala ennyo. Kyekyo ekyokusobola okukola ekyokuna gezaako
okutegeeranga omukyala gwe wabasa oba omwami gwe wabasa omutegeera bulungi. Abaana bo bategeera bwe bali basatu ojja kugamba nti bafaanagana buli mwana wanjawulo omukwata ku lulwe kuba naye muntu yeemalirira. Tegeera olulaye makaago lwabira mukozi wo mutegeere ategeera atya embeera zibeera zitya kati aba ayogera ekyova okubeera tusobola okuwuliriza oba okumutegeera embeera ze zaabanga alimu. N'ekisembayo ekyokutaano kino kikulu nnyo mu njogeraganya n'omukyala oba omwami oba omuntu mu maka gammwe beeranga wa mazima tolimbanga. Teeka lyakumeka eryo? Teeka lyakumeka? Lyakutaano? Okakasa? Okay, tugende mu maaso. Ekimu ku bintu bitta amaka gaffe bwe bulimba obutawedde nga tulina mazima. Buli omukyala awuli omwami gange nagamba ono mufere akomyewo nate n'amazima tegali mu ye. Oba n'omukyala yennyini nga ebigambo bye tebyesigika. Mukama atuyambe tusimbe obwesigwa mu maka ng'ebigambo bitwogera biba bituufu. N'akubuuza yowaayo obadde ovaawa? Ogamba mbadde nva kaliisizo. Naye nga amazima tova kaliisizo obadde kamwokya. N'obeera ku ssimu mama oli ludda wa nkyalonda abantu 6 bakyantawanya naye nga mazima oli ku ssimu oli ku WhatsApp. Naye obulimba bukuvunaanye bukufudde twagala bubeere. Bale tuwangule obutali agatali mazima. Tuwangule obulimba. Beera wa mazima. Omukyala w'omugambye agamba kiriweewaawo kubanga akwesiga. Amazima mumbuwa n'obwesige. Awatali mazima obwesige mu maka kuba bugendera ddala. Mukama atuyambe gwe nange twentwe tukulaakulana mu ngeri gye twogeraganyanamu n'abantu baffe. Era Mukama ayagala gwe nange tubeere nti nno tugenda mu maaso okuzimba amaka gaffe, okuzimba obumu, okuzimba omusingi mu maka omunywevu, okuzimba amaka Mukama g'anaasanyukiramu nga tusobola okwogeraganya ne Katonda bwe tutugwanidde okubeera. Nga mmaliriza, Mukama ayaayana. Naye ng'omusoma njaayaana nti nno tunyweza amaka. Tetukkiriza Mulanga kukwata amaka gaffe oba okugayuzaayuzaamu oba gakubamu ebira ogakubamu empataanya. Mukama ayagala tunyweza amaka gaffe. Amaka gano gabeere nga magumu era nga malungi. Lwaki? Amaka magumu Mukama mwatambulira. Amaka amanafu Sitaani yaba agafuga. Naye ng'ekyo kyali nteekateeka ya Katonda. Mukama ayagala amaka ago gabeere nga amaka malungi era Mukama agamuwa ekitiibwa. Mwami, mukyala, maama ne taata, abazadde, abaana, tunyweza amaka. Wadde nga tuli mu mbeera mu nnaku ezisembayo kubanga Yesu anaatera okudda nga Sitaani yeeriisa nkuuli ebintu byakola amaka gaffe tubeere nga tuli bagumu. Oluganda ajja kusaba omire ku magulu go gakiika emu yokka mu linnya lya Yesu. Ajja kusaba omire ku magulu go. Imira ku magulu go. Ajja tusabira amaka gaffe. Naye nga tutaba gasabira amaka gaffe. Oyinza okubeera nga oli mwami oba nga oli mukyala naye nga tulokokanga. Bwe tutaba kulokoka kiba kizibu nnyo okutegeera ebintu bye twogera ku lwaleero okubeera n'amaka agabeera bwe gatyo. Njala mwena muntu no ye bannange. Bw'obeera nga tulokokanga njala kuba omukisa guno olunaku olwaleero. Okkiriza Kristo n'omulokozi wo y'entandikwa esookerwako. Bw'obanga gy'oli ng'oli musajja yimusa omukono gwo wakutuusa. Okkiriza Kristo mulamu
kubanga oli mukyala n'oyimusa omukono gwo olwaleero olunaku lw'obulokozi si nkya naye olwaleero bannange gye tuli olina okulokoka osobola omukisa tuno bannange kubanga mu kulokoka tugumya amaka gaffe kale njagala oyimusa eddoboozi ozibitane ku masoko weebase Katonda olw'amaka g'ovaamu wavudde mulaku olwaleero weebase Mukama olw'omwami wo oba omukyala taata w'abaana bo oba mama w'abaana bo oba n'abazadde bo yimusa eddoboozi obaza Katonda kubanga ago maka dakiika tuno nnyo ziriza ku masoko Mukama omwebaze tetuyinza kudda tutasiima amaka ge tuvaamu oba bazadde niwabanga baafa oli oba anko beebaze Katonda wavudde ng'olinayo abazadde wo beebaze Mukama oba omwami w'omukyala oba omukyala gwazaalamu abaana oba omwami gwazaalamu abaana beebaze Katonda weebaze Mukama olw'abaana bo n'ekyokubiri Mukama mugambe nnyamba mbeere nga njogera bulungi nga nsobola okuwuliriza ng'ebigambo birimu akawoowo Mukama mugambe bw'otyo Mukama mugambe nti ababiwulira babeere nga bagasibwa nga tine Mukama awo ekitiibwa Mukama mugambe bigambo byo ebivamu akawoowo olabusa orabakazi rebosali rebosali nekisembayo saba Mukama olunaku olwaleero atereze buli nsonga eri mu maka gabo oba nnene oba ntono oba aliwo obutakkaanya masekati gammwe mwami n'omukyala oba taata w'abaana mama w'abaana oba abaana n'abazadde Mukama musabe wabeerewo entegeeragana eyannamaddala kubanga Mukama ayagala okuwonya amakaako awonye ensibuko yo yimusa eddoboozi Mukama musabe amukumu mazze nga mulina emigugu mingi n'obulumi bungi kubanga amaka galina ebizibu naye Mukama mugambe awatabadde bumu awatabadde kukkaanya awatabadde obutasonyiwa Mukama mugambe byonna abiyingiriremu era abitereeze kubanga asobola Mukama ayagala okuba otambula mu mirembe gyo obeere ng'okulaakulana naye amaka gabaddemu ebigayuugunya nga bingi entalo ezo n'ogwa omuyaga Mukama mugamba agume mu linnya lya Yesu rabasali rebotarabakababasalirimaya rebotarabarakababasolirimariararabalere ribosaliribariyararabaragagababasolirimariya rebotarabarakakababaye aye Katonda w'ekisa ekintu tuyimusa emikono gyaffe fenga abasajja n'abakyala abaami bataata ne bamaama abakyala abafumbo n'abaami abafumbo abakyala abasekinnoomu n'abaami abasekinnoomu ng'abaana ng'abazadde Mukama tuyimusa emikono gyaffe ayi Yesu nga tukusaba ayi Mukama otereeze buli nsonga eri mu maka gaffe nga teteranga Yesu waliwo okategeragana Mukama tukoola mu linnya lya Yesu Kristo otereeze enjogeraganya y'amasekati gaffe okubeera nga tulina okuwuliriziganyanga ayi Yesu Mukama tusaba amaka gaffe gatereezebwe Mukama era Mukama
amaziga, galimu okuba ebiwoobe, galimu ennaku nnyingi, naye Mukama tukoola Yesu. Otereeza amaka. Era Mukama tusaba awabadde ekibi, empalana, obutasonyiwa, obusungu, emputtu, obujeemu, amalala, okwegulumiza amakaga. Mukama sonyiwa, otunaaze n'omusaayi gwa Yesu Kristo, otereeza amakaga, otereeza abazadde, otereeza abaami n'abakyala, otereeza abafumbo n'abatali bafumbo, otereeza abaana babadde nga beeswe mu kambayaaya nga bafudde bajeemu mu maka gaabwe. Mukama tukoola Yesu, otereeza amaka Yesu. Orabasi, orabaka, orabaka. Mukama ndago mukyalo, obadde masiga mangi nnyo, ng'ebizibu bingi maka. Mukama akugamba tandika okwenenya, wenenyeze Katonda wo, wenenye okwola omusaayi gwa Yesu. Omusaayi ogwo gujja kunaza buli embeera yonna ebadde mu maka. Ngiriyanga obadde otendewereddwa nga okooye, ngwegala kubivaamu, nimugamba naye abaana bange kamagamba tajeti nze kuwona abasiba n'obulamu. Kamagamba jangu kyenti omuwereka Ele basura kabaza Katonda, ele basura kabaza Mukama. Era usaba tuweeyo nga bwe tuwuliriza ebirango byaffe. Musobola okutuulako akakiiko katono. Twebaziza nnyo ekigambo ekyo era tumanyi nti Mwoyo Mutukuvu ajja kukikkiriza